Eddy Mutwe ng'afubutuka emisinde ng'akola ki ng'ayingira ngadduka awo wali obuzibuka nti omuntu agamba nti agamba twabe Eddy Mutwe ngadduka ayagala atamala agamba naye poliisi ntuufu kyayogedde then Eddy Mutwe yabadde addukira ki oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda mwami Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine teyakubwa sasi ate teyakubwa tear gas wabula waliwo okutagala ne yeekoona ku mmotoka n'afuna injury. Ebyo ebigambo byabadde bya poliisi ng'egenda maaso n'okuba nti yeewakanya obuvune obwagenda maaso n'okuba nti butuuka ku mukulu atwala ekibiina ki National Unity Platform nga ye ebiwakanya ebyabadde biriwo mbuufu obufaananako bwe butyo. Abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli obuufu bwe tugenda okuba nti tutambuliramu nfunye omukisa ndine Segawa Junior agenda kubabuuzaako era ebigambo tujja kubanga tubigamba buuza ku batulaba. ya abatulaba mugamba mutya zanaza weekend ya okutematema ensonga nga bwe zaakoze eki zaalabise Shuaman Segawa Junior nga bulijjo. Alright. Ate erya slogan amanyi namaanyi kati olumu nange binsobera kale ansanyuse nnyo okubeera naawe olunaku olwaleero tutera okulwawo kuba nti tulinkinga up olwa budde nti you are very busy man naye twebaza nti akadde ogira n'okatunyigirawo mu buufu obwo. Wiiki eno wiiki bintu byabadde bizibu mukko intaneti yasanyaladde tugambe lwali lunaku lwakuna if I'm not mistaken amawulire ne gatandika okuba nti nno gatambula wano nawali and His Excellency Bobi Wine yali agenze maaso n'okuba nti akubwa amasasi. A statement yasooka kuba amasasi then nedda ku sasi then it zeroed down to a canister but you can't say it zeroed down obeera nga underestimating embeera eyaliwo. Okutwaliza awamu nze nali nfollowinga minute by minute ku buli kyali kigenda maaso n'okuba nga kitambula okuviira ddala eri baganda ba Bobi Wine okuviira ddala eri Nubiandi nabo n'abaali beetooloddewo ne Eddy Mutwe. Nalaba Dax Vibes ya posting nti Bobi Wine yali ali short oba yali akubiddwa essasi. Nubiandi na posting nti Bobi Wine yali akubiddwa essasi. Bwe tuvaawo Eddy Mutwe na posting nti Bobi Wine yali akubiddwa essasi. Bwe tuvaawo bwe ngenda ku mukutu agwa Bobi Wine admin natukakasa nti Bobi Wine yali akubiddwa essasi. Later Bobi Wine bw'atuuka ne mu ddwaliro another post oba tweet yateekebwayo era ng'ekakasa nti yali akubiddwa essasi wadde nga yali atuusiddwa mu ddwaliro. Later police efulumya ekiwandiiko kyennafunako nga bagenda maaso n'okuba nti bagamba nti nedda bannaayi omukulu takubiddwa sasi. A statement on alleged shooting of Mr. Kyagulanyi Robert Sentamu 3rd September. Police yagenda maaso n'okuba ng'egamba nti yali takubiddwa sasi wabula yali eyogera ku precision eyali egenze maaso n'okuba ng'ekola ki ebaawo mu buufu ofaananako bwe butyo. Oluvannyuma tugenda okukakasa nti teryali sasi nabo bennyini ate oluvannyuma ne bakakasa Bobi Wine ne ttiimu ye nti just yali kanista wabula saagala kukozesa kigambo just olw'ensonga nti gy'oyita just kanista nali ndabyeko omuntu gwe yakutulako omukono kanista eyo ako nange omwana w'ekyamba gonga engalo zonna zisensebuse bw'okeera n'ogamba just luba lulimi lwa kutyobolo oba kuwewula nsonga bwe bityo. There you go ebirala tujja gattirizaako awo. First of all police statement gye yakoze yo eraga Kyagulanyi talina musango. So abantu bonna abasosonenya Kyagulanyi lwaki wagezeeyo lwaki oprovokinga police lwaki okola ki yo police yavuddeyo bulungi nekolaga nti Kyagulanyi talina musango kasa police yavuddeyo negamba nti just yalinnye bubi nakufuna ki nafuna damage. Singa yabadde nti alina omusango police amazima gali bwegati nti kamera zabaddewo era video ango kyekyasinga oba ekirungi nti bandi badde bavuddeyo nebagamba nti
maybe tukubyewo olw'ensonga eno bweti ne bweti Kyagulanyi abadde akola procession bwati ne bwati naye okuva ne balaga nti just ffe tetulina kye twamukoze yakoze bwati ne bwati kiba kiraga nti yali talina musango era talina nsobi gyabadde akoze eki gyabadde akoze ate era still mu video y'emu era tuwulira abantu nga bagamba balabye Eddy Mutwe ng'afubutuka emisinde ng'akola ki ng'ayingira ngadduka awo wali obuzibuka nti omuntu agamba twalabye Eddy Mutwe ngadduka ayagala ate amala agamba naye poliisi ntuufu kyayogedde then Eddy Mutwe yabadde addukira ki Eddy Mutwe yabadde addukira olw'okuba Kyagulanyi yabadde alinnye bubi ng'ava mu mmotoka ekigera kiba kiraga omanyi waliwo ebintu ebibeerawo nga tunaba kwogera kintu ebibeerawo nga tetunatuuka ku Kyagulanyi ebyabaddewo yadde biraga kiki kyebadde boogerako nti Eddy Mutwe okudduka ogamba nti nagambye nsomeka ako katono ku kyoyogera poliisi yabadde egamba poliisi egamba bweti kwekyo ekya engeri Bobi Wine gyafunamu injury during the ensuing altercation it is alleged that he sustained injuries police officers on site claim he stumbled while getting into his car, causing the injury, whereas Honorable Kyagulanyi and his team assert that he was shot. Nti wakati mu kavuvungana ako kigambibwa nti mwami Kyagulanyi yafunye eki ebisago. Police officer ababaddewo bagamba nti yatagala ng'ayingira emmotoka ye kwe kufuna injali kati genda maaso jagadde somera ddala ekyo kyoyogerako ng'ofune perspective yakyo poliisi nga we yakistate so ebiseera ebisinga obuzibu obeerawo nti olumu ne oba onaawolereza oba Uganda Police oba olumu abakozi ba gavumenti nga propaganda omwe ebiseera ebimu nga abakoleddwako propaganda olumu tebakola kitosobola bawoleza si kyangu kisinga omuntu wandaalikira n'aleeta propaganda ku poliisi nga poliisi temukoze omuntu kyangu omukkiriza lwaki nti n'ekiba kirabika ng'ekyamazima era yo poliisi ekugamba abo balimba batukola ki batuwaayiriza kisinga poliisi ebadde esobola okubeera open nevayo negamba n'ennyonnyola ensi nti oba twakoze bwe tuti oba tetwategedde nti yeyabaddewo oba kitegeera naye neraga nti of course kyo kyabaddewo nti kale teryabadde sasi nga bwe baleginze but it was etiyagaskanisita kitegeera nti kwabadde kukusobola gagumbulula ki bantu naye buli weevaayo neyeegaana ebintu ebabirabika ku kamera bwe biti ebiseera ebisinga ekulietinga abantu abagiteekako propaganda abaana ajja naye oba tetukoze eki temukoze lwaki nti buli kimu n'ekirabika bo basalawo kyegaana basalawo gamba ki ogaana amazima era waliwo posti gyenaye nga poliisi tenafumya statement eyawandise n'agamba maama poliisi yaffe yayiga amazima nga tenabakuvayo ogamba nti Kyagulanyi yeekubye essasi tegera nti abantu bakimanyi nti essaawa yonna poliisi egenda vaayo ne statement etakola kyetakwatagana ku kiki kikoze eki kibaddewo tegera nti yeyo challenge ebiseera ebisinga gye tukola ki gye tusanga then ekirala nti Kyagulanyi poliisi eringa yagala otugamba nti kati Kyagulanyi talina ttambula mu ggwanga kati oba waabaako nga alina wonna waalaze alina osooka obbategeeza nti just yabadde visit kwabadde kukyala wa lawyer musi ebulindo kati nga kukyala bukyazi then okukyala kwa Kyagulanyi tasobola kyala abantu ne batamanya abantu nti Kyagulanyi yakoze eki yakyaddaawo tekimukakatako kuba nti Kyagulanyi alina ttambulira kati mu nkukutu nga alina omutemu gwe yatta mu ggwanga obanga alina gwe yeekweka obanga alina kyeyazza nti kati bw'aba atambula Kyagulanyi alina yita mu nkukutu nti eringa poliisi evunana Kyagulanyi olw'okuba nti abantu buli bamulaba bamuyaayaanira omukola kyomutuukako eringa emuvunana ate ng'ebiseera ebisinga nze ndowooza nti poliisi yesinga oleeta obuvuyo obunene twandibadde tugamba nti Kyagulanyi olw'okutaasanga ebintu by'abantu mu areas z'oba ogenze abalina businesses obutakola ki obutafuna buzibu making sure nti awantu w'oba ogenze procession ezo zeewala n'okwewala abantu okuŋŋaana naye talina ng'ejagala kikola ki kikontrolinga niye ebiseera ebisinga poliisi yekozinga obuvuyo twali tulabyeko Kyagulanyi mu bitundu ebimu gy'atambula nga procession nnene nnyo naye poliisi bw'etakola kavuyo konna teri kibaawo teri incident ekola ki ebaawo challenge yokka weeri eri wamu mu incidents bwezityo ku side ya Kyagulanyi challenge bagenda osanga nti endipotinga ya bino ebintu erina okukyukamu kitegeera nti
tebali reportinze nti yakubiddwa essasi wala kale buli omu yapostinze Kyagulanyi was short naye sometime mugenda kwetaaga okugamba abantu ekitunga kituufu nga kibaddewo bakitwale lightly bagamba abo bwe batyo okitegeera nti bwebanga obaddewo ku siini ng'olabye nti teribadde essasi we bakubye tulabyewo n'omukka nga gufuumuuka essasi terifuumuula mukka okitegeera neyakuba baamulaba kye yali akutte kyeyakuba kuba ne Eddy Mutwe yakinyumiza nti omusajja namugamba otukuya kinaatunuzaamu ekintu ze nenziruka naakuba nolaba omukka nga gukoze eki gufuumuuse yes beera straight oriporting ng'ogamba abantu ekituufu kitegeera oleme kikozesa nga gwe opportunity okukozingawo fear mu bantu okukozingawo nti kankikozese nga no chance oba tukozingewo violence oba abantu bakole ki bafune uprising nti one day Kyagulanyi bajja mukuba oba si Kyagulanyi oba omuntu yenna ng'ali ku NUP kwezo possession bamukuba oba bamukuba essasi erya ddala okitegeera gw'ogenda oriporting nti ekituufu Kyagulanyi bamukubye essasi oba gundi banubyani obaani abantu bagamba abo nabo nibo bakasukira tiagasi bagaba bakubye essasi bagaba bakubye kitegeera bakitwale lightly ebintu ebimu tebyetaagamu nnyo drama oba nakukozesa lwansonga oba okimanyi amazima agenda kukola ki gagenda avayo gwe oriporting nti bamukubye essasi ng'okimanyi bagenda mutwala mu ddwaliro bagambe tebamukubye essasi okitegeera kati ebiseera ebimu gw'ogenda kwekolako disservice gw'ogenda lowooza nti kyokola kiyamba naye oba ogenda kukola ki ogenda kukolako disservice abantu batandike nga okupriticizinga n'awateetaagisa okitegeera nti reporting olumu erinamu okikyukamu nti bino ebyobufuzi si entertainment si music nti music osobola okwogera statement gyogera lwansonga oyagala njagala kufuna attention y'abannamawulire njagala fulumya luyimba this is politics ebeera reality biba bya ddala okitegeera n'omuntu wa bulijjo kati buli bw'oleeta reporting eyo ey'okusaagiriza ate ddala ku pages ezitegeereka nti ebiseera ebisinga gwe kyoba okola oba kale oyagala kozinga ekyo sooka osirike zino pages eziri minor leka zireporting nti ali short zifulumye ebyazo gw'osigazeyo kali nti gwawe ekikola ki ekisembayo kivalaba nti Joel Ssennyonyi mweyo yasose n'asirika bwe bamaze otuusa oli mu ddwaliro ne bamakola lipooti erituufu yatuuka nawo yasooka kutuukawo n'ayogera nti mu gundi gy'ayimiriddemu nga leader of opposition tesobola mala gafulumya statement bwekyo nti gundi akubiddwa essasi kitegeera pedigree oba ogisuula kati ne pages ng'eya Eddy Mutwe abeera ttaanu wa Kyagulanyi ate yali n'omukulu wa Nubian Lee abeera ku side ya Kyagulanyi then ne official page yennyini eya Kyagulanyi adimini agiriko wonna ebintu byonna ogamba naye nedda kino so akikola ki kukikola siso akifulumya just imagine kati nga page ya Kyagulanyi nti erabibwa si wano wokka already when they said is short everyone was looking at this page ya Kyagulanyi information newankubadde ogenda vayo gambe nti nagamba ezo short lwansonga yadde ali shot by canister ya tiagas gwe kiri okimanyi bulungi buli woyogera mu bantu oba mu ggwanga mu bintu bya polisi nti gundi ali short of course omuntu ategerawo lyo ssasi oshegera kuba the short tumanyi was shot by Kens oshegera kati kitegeeza bireke bano abasigadde basooke babiriporting bootambula nabo bamapu babiteekeyo basama media babiteekeyo abantu ab'enjawulo bo osooka olabe then gwe after okonfaminga ogambe nti nze after clarification zino ne zino twakonfaminze nti lyadi sasi kyabadde kineeno osobola okwekangamu n'ogamba nekanze nendowooza sasi naye tosobola kiriportinga tonakikola ki kikonfaminga okitegeera so oba ogenda kwekola owuduwikinga abantu ate oba gwe wennyini weekolako disservice eyo abantu batandika okulowooza nti abo nabo buli kaseera baba batulimba ki naye kinaaba ekiki ekyamazima ebiseera ebikola ki kyekisinga okubeerawo nti propaganda okumwewala olina okubeera nga otambulira ku mazima we geetaagisiza kitegeera oleme kikozesa nga opportunity bwe buzibu okko businga obukola ki bwe bukola ki bwavudde nti reporting y'ebintu ebyo nga bibaddewo reporting mu ngeri entuufu abantu basigale nga bakuwa credibility nti bano eno kasaba ogera kineeno tikasita Nubian Lee awandiika kineeno kyo kiba kituufu kasa Eddy Mutwe ateekayo kineeno kiba kyekyo naye tema kukozesa opportunities zineeno okukola ki okusasamaza kale tugendagenda mpola byonna nga bimaze okubaawo vidiyo eno teyasooka kufuluma kyobulaba information eri yatambula nannyo misinde here and there Eddy Mutwe
Eddy Mutwe bamwetisse nnyo mu byonna ebigenda maaso ne waga nti ye mukuumi w'omukulu emisinde gyonna gya Eddy Mutwe yakola nsobi ki mu bino byonna ebiri mugenda maaso kuba nti musajja wattu musirise naye yatuuse n'okuba nti alina okwogera maaso g'abamawulire kubanga badde bamwetika Eddy Mutwe yakola nsobi ki Eddy Mutwe lwakuba nti kintu akyalira mu ango emu twali mu ango yeno kamera yetunde naye Eddy Mutwe babodegada abali ku boyeni si Eddy Mutwe yekka bangi oba si Eddy Mutwe yekka lwakuba nti naye lwakuba nti Eddy Mutwe yalina erinnya bwesobola otunuulira Eddy Mutwe yatugambye nti mu ango gye yalimu kituufu yabuuza omusajja nti otukola ki otukubira ki omusajja n'amutunuzaamu ekiki ekinanka ye n'adduka n'akola ki n'avaawo sisobanenya Eddy Mutwe lwansonga ffe twagala ebintu bye tulaba mu firimu tulowooza ababodegadi we bakola nti bodyguard mbwa mbuyeteekayo ne bamukuba amasasi awo akola ki adifendinga kakubule woyogera bwotyo va ku bya firimu juzi wano Trump walaba embeera yatuuka ku Trump omwana yali eri yakuba baga lyamuyita wano of which simanyi kituufu kyalo naye walaba ekyaddako abasajja bamuvumbagira abaana kyeboogerako omukulu waabwe principal bamwetoolola that was Trump ne bamwetoolola ne bamukola obuzibu obuli okuba kati nga Eddy Mutwe bodyguard mu bino ewaffe wano ewaffe Uganda gwe ogenda kuuma otya ng'olwedde gw'oli ku ttaka gwe sooka okyebuuze singa Eddy Mutwe ayimirirayo omusajja n'amala omukuba kanisita eyo mu kugulu Eddy n'agwa then ki ekiddako okitegeera nti mu byonna bye twogera tulina okukitegeera nti safety first okitegeera then ng'oggyeko ekyo nti Eddy si ye bodyguard yekka Eddy asobola okubanga mu ango gye yabadde ng'akimanyi nti wenziruka n'evaawo gundi agenda musigala lwansonga ye ango gy'alimu tebamutunuzaamu kibundu kiri kyaki kyakanisa era walabe nga kyagonyo olwabadde okugira booti nga waliwo akola ki waliwo aliwo kitegeera kati so kiba kyabulagajjavu singa oyimirirayo bwoti nga omanyi ebyobufuzi bya Uganda ngeri gye bitambulamu singa Eddy Mutwe yayimirirayo ne bamukuba ekintu ekyo singa ebigambo birala tubeere bamazima singa sano statement ndala nnyo ekitegeera Kyagulanyi akubye abaana b'abantu ye nga tebamukuba ekitegeera lwaki era kanisa tutuukira ku Eddy Mutwe lwaki Kyagulanyi teyamukubye ekitegeera oyo omwana azannyisa abaana b'abantu mu bintu by'obufuzi abateeka mu buzibu ekitegeera nti waliwo ebintu by'obufuzi byolina okusooka okwewala nti Kyagulanyi tuyinza okuba twawuliddeko ebigambo bingi nga kimukubye naye ate kyandibadde kirala nnyo singa lyakutte omwana awo ali ku Kyagulanyi awo amwetoolodde biba bigambo birala okitegeera bino bino tusobola byogera nti Eddy Mutwe yadduse egundi yadduse naye we baakuba yasinika kawuma amasasi twavayo tugamba yasini kawuma yeteekayo era si twakukisaizinga Kyagulanyi olwa yasini kawuma okufa okitegeera so Eddy asobola okuba nga akimanyi bulungi mu bwongo ekintu kyonna nga kize nga ataakanga y'abasajja b'amagye bazze kulumba Kyagulanyi of course nze sinna kukola ki kweteeka lwansonga singa kintuukiramu era kinnyukira mu Kyagulanyi gwe tugenda okukola ki then kati ng'olese Eddy nga gwe nga ogambye nti babodyguard ba Trump baani Eddy obodyguard naye wangalo kitegeera omusajja akulumba wa mmundu ng'oggyeko okuba ow'emmundu ali official si mutemu wa gavumenti ndi mu uniform nti ne wakuba tolina gye weewolereza okitegeera kyangu okugamba nti mutemu yabadde alumbye Kyagulanyi nga kituufu osobola okukola ki mulina omumukola ki omumutaasa naye alumbye waki wa gavumenti nekyakola akimanyi nekyakola okimanyi bulungi nti aliko komandi tayagala nakumanya kitegeera gw'oli kakyere gwe tomubuulira ebyo kitegeera kati lwaki weeteekayo kitegeera kitegeeza safety first gwe sooka okiveemu wabeera wasobola okukola ki otaasa Kyagulanyi amukole ki gwona amukuma ku bantu bano aba bulijjo nti tugenda mu police station ino sindika abantu eno baleme mukuŋŋaanirako naye kasabijjamu emmundu odabali ekitegeeza omukulu oba omulese mutage kitegeera nti nze kyemanyi bulungi nti ne Eddy akimanyi bulungi nti ekintu we kijja kyonna nti gwe sooka weebuza ebisayo ebyo birabe nga Kyagulanyi nga amagye gamutwala gamuteeka mu mmotoka gamuvuga gamutwala wa gwe wa olabye mbu Eddy waneeno n'alwana simanyi temukwata ku mukulu kitegeera kitegeeza ogugwagumanyi bulungi nkuuma Kyagulanyi naye ebyemmundu n'amasasi kubanga Eddy gwe gwegerako bodyguard yali bodyguard wa Kyagulanyi mu bya music eyo teba sasi
just bano bawolola nti nja kwetomera nyinza okusanga ate ababebekulu nyinza osanga abagundi okitegeera kati so kitegeeza oba olina okukola ki okubeera nga okola ki weerowoozaako nga tunabakola ki ogamba nti nze ndi bodyguard okubeera bodyguard ekiza nti gwe obulamu wabuwaayo nti nze oba kufa nfe so kyekyo njagala kati ensonga tugijje ku event yo nga yo bwe yagenda maaso n'okuba nti nno ebeerawo wano nawali njagala tukigaziyeemukko ensonga tugigaziye tugijje ku kyagenda maaso n'okuba nga kibaawo njagala obwanga tubuteekeko ku opposition poliisi ne gavumenti wakati nga bibaddewo information yatambula nti omukulu akubiddwa essasi because we bagamba short automatically that was translating to being short nti essasi lirigenze maaso n'okuba nga likola ki limukubwa wakati ng'ekyo kyafuluma ng'ate kiva mu bamulinaanye naye kennyini ku mukutu gwe oluvannyuma yakoze press conference mu press conference nga byonna byayogera bijjawo byonna bye baayogera ye omukutu gwe ne banne bonna abamwetoolodde byayogedde byabadde opposite nabiri ebyakola ki ebyaliwo essaawa zino nga information eyo yagenda maaso n'okuba nga efuluma ng'eva ku sayidi yaabwe tekigenda okuleeta okuwewula ennyo opposition nga tuyita mu perspective eyo yennyini ku kintu ekirabwako enkya n'eggulu bannabyabufuzi babaako bye batugamba nga tetwabaddeyo ne baba twatezza bweti nga naye si bye bateesezza naye ku kino ekintu ekyadde kirabwako nti waliwo tiyagasa afuumuuse naki ne batugamba nti omukulu akubiddwa ki sasi ababe bennyini abamwetolodde tekigenda oleeta okuwewula opposition ne sekuwewula yenna batuke nga bagamba ebigambo by'opposition oba abasajja bano nga batuke nga ekiseera tebyesigika tetugenda tutuuka mu position kale efaananako bwetyo omanye ebiseera ebisinga tugenda tugamba nti ebyobufuzi bino eno omuntu yenna ng'obirimu oba ng'obibagira n'obitegeera nti ebyobufuzi batugamba nga kazannyo naye abavuka ebiseera ebisinga ebyo ebiseera lwaki tetubeera nnyo tetutunira nnyo byabufuzi naye gye tugenze nga tubitunuulira ogenda otegeera nti kazannyo nti opposition eyinza okweteeka mu mbeera gavumenti gy'erimu nti gavumenti yatuuka ku level abantu ne bagiwewula nti ne bakola statement olumu ne weba ntuufu tugitwala lightly olwa bintu byazze batugamba nga ne birabika ng'ebyobulimba okitegeera kati opposition eyinza okuba nga NUP mu kusooka yayingira mu byobufuzi n'abavubuka abaabiyingira bonna nga bayingidde n'amazima okitegeera nga tebabitutte nga byabufuzi nga ffe twabisooka mu kubiraba nga birabe mu ngeri eyaddala lwakuba kati waneeno oluvannyuma lw'okujoyiningamu bannabyabufuzi ab'enjawulo ne ba advisors ab'enjawulo nabo ne batuka ku level etandika okuzanya ebyobufuzi okitegeera challenge wegenda okukola ki okusanga nga tukyali mu frakasi ya wakati nga Mafias Mpuuga agamba nze bampaayiriza nga saidi ya NUP egamba twali mu meeting yayogera kino eno nga Mpuuga agamba nze saakyogerera saaliwo kati ate mu eyo state oba olina okwegendereza ennyo ng'ofulumya information yonna gy'ogenda okugamba abantu lwansonga kati nga bwayogedde nti ebintu emu tetubeerayo nti mu meetings nga bwe zityo tuba tetwaliyo okitegeera nti olumu oyinza owa opponent wo okukozesaako nga example kukyayagala okwedefendinga okitegeera nti Kyagulanyi bw'aba yavuddeyo n'akola press conference n'akola ki nze nnyinza obutagamba nti Kyagulanyi oba wansonga yabadde down maybe nga balina mumuddusa mu ddwaliro naye I think ekiseera kituse agambe bano bennyini abantu abamuliraanye n'abasinga ababeera badefending oba aboogerera NUP ku mikutu egy'enjawulo nti okuyiga okwogera amazima bave mu kuzannya ebyobufuzi information engeri gye bagireetamu kiyinza okukolera wano mu lunaku olumu nti yes twafunye attention twalabisizza but in a long run abantu bagenda bakimanyira nti ebyo byakulabisa koza amawulire gaali ku BBC andevulwa kati okwafuka kulabisaamu bulabisa kwafuka kulabisa kati ojja tutuuka mu kozi ng'obeetaaga nga si byakulabisa nga bya ddala kitiyinza okuba nga tuyinza otutuuka ekiseera nga
tetukyasobola omunyi mukaya akalwa akagwa Abannayuganda baali sokini ku kintu kyonna ekituuka ku Kyagulanyi. Twamulaba nga bamukutte eruuka. Kitegeera twamulaba nga bamukutte mu side za Arua. Kitegeeza awo abantu balina biriifu nti Kyagulanyi kye boogedde kiba kyekyo. Tulina okukola ki okuyimukirawo mutaasa. Kitegeera naye kati ate gwe woogenda nga okiraba ng'ekyomuzannyo olw'okuba abantu li baasituka nga Kyagulanyi bamukutte eruuka oyagala okikozesa wano nga be bamukubye essasi nga tebali mukubye. Okitegeera kitegeeza gwe bano abantu kyebintu kye baakola okitwala layitiri nti nsobola n'obagambira neereero ne bakola ki naye ate ensonga gy'oli mu bagambirawo tesitusa muntu. Okitegeera tesitusa muntu kugamba nti kati katukole ki kati gwe weerabidde nti wali abantu we baasitukira bamu baafiira bayiwa omusaayi lwa nsonga baali balwana Kyagulanyi talina beera mu kkomera. Kyagulanyi talina kusibwa talina musango gwakoze eki gwakoze. Bwe just imagine singa essaawa eyo bantu baasituse ne batabuka bubi nnyo abamu ne bafa n'okufaawo ne bagamba naye ade kanisita. Kitegeera kati ne omuntu n'agenda n'olaba ekiwundu nga kiringa kya musumaali naye nga liwo abafudde. Kitegeera so kitegeeza gwe oba bazanyisiza ebyobufuzi ate era batofuddeyo ku bulamu bwabwe nti omuntu ebiseera ebisinga yeetaaga omuleetera ekintu ekimusitusa kozi nga erina ensonga nga kozi gyagenda oteekerawo obulamu bwe kozi gyagenda osulawo ebyokukola bye kozi gyagenda ogamba eno wiiki yo ngisse ku lwakino erina omulamwa. Okitegeera nti ebintu emu kiba kyetaaga just nti mulage ensi nti poliisi etutulugunya poliisi etuyisa bubi. Okitegeera abantu mukibateeke mu bakirabe nti ekituufu poliisi yakoze by'okuba omusajja yamukubye kanisita. Poliisi ekola bubi emirimu gyabo abave babreminge poliisi ku lwaki naye buli wookozinga ekintu kino bwe kino kikoozingako drama omungi kale ate abantu obajja bremu gye bantadde ku poliisi ne bafokasinga ku ggwe. Kitegeera bano aboogera ne bakuba ggwe kati ne bano abandi badde balina obreminga poliisi ne badifendinga ggwe poliisi yonna edda wali ebbali ne batandika kulwana kati noba main nsonga nti ekintu ekibadde wakubiddwa mugemu wakubiddwa weesanga gwenyini gwagenda okwebremingira poliisi banene abandi ku defendinze bali mu kulwanagana ne full figure. Okitegeera badifendinga poliisi eyakubye kati balwanyisa bagamba full figure nga yagamba naye kiwundu ne bakusiba ekigere kyonna akawundu ako. Kitegeera kati nga noona ajja defendinga ki addemu full figure kyayogedde kati bwe buzibu bwoba weekolako ekintu kyewandibadde olaga ensi nti ekituufu poliisi etukola ki etutulugunya entaddeko ekiwundu kino. Okitegeera nti deni ogenze mu ddwaliro bakutaddeko waleeno buntu bakunyidde n'ekiwundu bakutaddeko ebintu by'omutima nti okozinga fracas ku kintu ekitono then nojjawo message eyandibadde egenda mu bantu neevaawo gwe n'ofuuka topic. Tegeera ekyo bikola mu music industry. Okitegeera nti bebekulu bamukuba essasi ye tayagala mufokasinge kwani yakubye essasi yayagala mufokasinge ku ye yabeera amawulire. That is music industry bwetyo bwetambula showbiz. Kamiliyoni wava ku kalina n'agwa n'amenye katayagala mumanye ensonga lwaki yagudde oba ani yamusindise ayagala mufokasinge ku ye ekiwundu kye efuuke topic. Okuwona kwebeere topic but in politics tutunuulira ono tuli mu kulwanyisa ono atukolako ebibi focus yonna kwelina okubeera. Kyekiri abantu kye bakola nga balinaga nti Kyagulanyi bamusibye. Let's put focus on government yemute. Not him gwe basibye but mumute kuba naffe mugenda kola kati gwate eyo message gye basindikira government gwe kitule light lowooza balina situkanga naye ng'ebimu byetaaga just balaga bulazi kifaananyi kya poliisi kireme kigenda otutukawo nga bakimanyira nti naye gavumenti yayagala poliisi yayagadde okutuusa omuntu oyo ku kintu kineeno. Okitegeera nti tolina kitwalanga music industry nti entertainment industry nti ekibaawo kinatambulira ku nze. Okitegeera olina okireka oleme kikozingako nnyo drama mungi nnyo kisigale mu position n'okweterekera omuntu asigale nga tooki eri mu poliisi tooki nga teri kuggwe kwewoozaako lwansonga waabaddewo okwewozaako. Kitegeera waabaddewo okujja okulaga ebiwundu ebiralalala okusobola ojustifyinga kiri
kye mwasosowa abantu kitegeera ekya short kati olina kijustifyinga nnyo kiteeke mu bantu naye nga kyali kitono twandibadde ku poliisi nga focus eri ki nga tulina kubuuza Kyagulanyi poliisi yabakola ki okitegeera kati Kyagulanyi poliisi yabakola ki Kyagulanyi talina kutambula okitegeera lwaki focus esayina ebeera ku kiwundu okitegeera lwaki tulina discussinga mu ddwaliro yabaddeyo n'ekigundi kinene nnyo ate weyadde afuluma simanyi yadde bati ate simanyi kati asimbye ekigere okitegeera nti bw'oba ojjukira nga Kyagulanyi akubiddwa eri mu Arua abantu bateeka poliisi ku nninga bantu bateeka poliisi ku nninga kitegeera lwansonga awo tewaaliwo okwewozaako kintu kyonna ekyaliwo era abantu bafokasinga nnyo ani yakubye omuntu oyo amasasi kitegeera Kyagulanyi n'akola ki tewaaliwo nnyo misinformation